Kadama TV. Kadama ayagala ku magezi agamba nti ayina ekintu ekijja ne kimukozesa. Agamba ekintu kino si majini g'Abawarabu nga bwe tutera okuga nti Abawarabu nabo balina amajini, naye agamba ekintu kino yava nakyo waka. Mulimu bakadaama abajja naye nga balina ebintu byabwe, balina empewo z'ekika. Empewo z'ekika zitera nnyo okukwata abaana ab'obuwala. N'abeera ng'alina empewo z'ekika ate n'ajja. Mujjukira Kadaama awo gwe twabaleeterako nga Kadaama yali musezi. N'ajja e Buwarabu n'ekitambo ne kimukwatirayo. So Kadaama ono agamba nti naye alina ekizibu kye kimu eky'okubeera ng'alina ebintu ebimukozesa. Ayagala ku magezi, katusooke tuwulirize emboozi yo. Halo nyabo. Kadaama TV gyebaliko kugoberera nnyo wano pulogulaamu zo z'oteeka bizinyumira, naye nange njagala ozannya amaloboozi gange gano YouTube. Mpuliriza emboozi y'omuwala ono agambye nti nnyazaala we nti kituufu amuluka. Ebintu ebyo kituufu gyebiri, nange nina obuzibu naye nange obuzibu obwange nava nabwe Uganda. Nze Kadaama TV bwe mba neebase nina ekintu ekijja ne kinkozesa. Naye Kadaama TV nze sijja kugamba nti Bawarabu nange be banduga. Nange olwo olumbe najja nalwo. Era nange nsaba abawuliriza Kadaama TV bampe ku magezi. Naye nze olwo olumbe najja nalwo naye nga nasooka nange ne ntambulako e Uganda mu bantu ab'enjawulo. Naye nga baŋŋamba nti nina omusajja kale gwe nafumbirwako n'enzaalayo n'omwana nga baŋŋamba nti ye yansindikira ekintu. Naye nze Kadaama TV we mba neebase, nfuna ekintu ekijja ne kinneebakako, kijjira olumu mu bifaananyi by'abantu be mmanyi. Naye Kadaama TV nze mboneyabonedde Saudi Arabia. Kontulakiti yasooka saponsa wange yakola eyanzigye e Uganda. Ennyumba nagikolamu emyezi 8. Naye nga omukazi ampisa bubi nnyo era nawe saasobola kubandaalawo. Neŋŋamba oba nze mu butuufu kubanga era gye natambulako e Uganda baŋŋamba tosobola kugenda n'ekyo ekintu ebweru n'ofuna mirembe. Naye kati engeri gye nali njagala nze okujja okukola neŋŋamba kammale gagenda. Mu nnyumba eyo ne ngivaamu. Boosi wange n'antunda mu nnyumba endala. Ennyumba yali ya mukadde. Awo nakolawo olunaku lumu omukadde n'angoba. Kadaama TV mutabani w'omukadde yali yanzigye eri ewa boosi wange oli omu eyanzigye e Uganda. N'aŋŋamba kale mukadde waba akugobye jangu tugende ewange. Kadaama TV ennyumba ey'okusatu nakolamu ennaku zaali 8. Nawo ne bangoba. Nga sirina nno kyenkoze nga bawoza siri mulungi naye ng'ate emirimu nze ngikola bulungi. Kitegeera naye engeri y'olumbe luno olundiko. Kati bw'eyo ennyumba ey'okusatu bangoba. Ne bantunda mu nnyumba endala. Naye era ennyumba endala yaliyo muganda w'oyo boosi eyanzigya mu nnyumba ya siponsa wange. Ne bampa oyo muganda w'oyo omwami. Ne nkolawo emyezi gyali 9. Awo nawo nga ate kati awo kyatuuka nga tebaagala kunsasula. Awo nawo ne nvaawo nga tebakyagala kumpa ssente era navaawo nga bannyaze ne ssente zange. Ne bantunda mu nnyumba ey'okutaano. Kwegamba nti nze kontulakiti emu nagikola mu nnyumba 5. Neera ne mu nnyumba ey'okutaano nakolayo nsubira emyezi gyali 6. Naye nze nkubuulire Kadaama TV buli bwe mbeera abantu babeera bandaba bubi.
ate ekintu kyezira kulaba nti nfunye omulimu awapya nga kijja kwegamba nga bangoba mu bintu ebitaliimu nga siina ne kyenkoze kaakati kontrakiti bwe yaggwako mu ennyumba ey'okutaano ne mbagamba kunzize ku ofiisi neera n'ofiisi yali egaanye okunziza ku ofiisi nze siri muntu mulungi naye nga mutuufu kadaamativu nze siri muntu mubi naye olw'obuzibu buno obundiko nze omuntu ate nno nze nkola awantu yinza okumalawo wiikisi 2 nga banjagala bulungi ogenda okulaba abantu nga beefudde nga batandika mbu toli mulungi nga bakugoba nga tolina nekyokoze naye nsuubira ne kontrakiti eno ey'okubiri naddayo ku ofiisi nga kubanga nze nali nkyayagala okukola engamba kanfuneko ennyumba awalala naye nga nzize ku ofiisi naye sikulimba kadaamativu naddayo ku ofiisi banfunira ennyumba nagikolamu wiikisi 2 nayo ne bangoba nga tebampadde na nsonga nagenda okukeera ku makya omukazi agamba paakinga ebintu byo bantwala ku bbaasi ne banninnyisa bbaasi nenzirayo ku ofiisi nenzirayo ne baddamu ne banfunira ennyumba endala era naye ennyumba endala nagikolamu wiikisi 2 nayo ne bangoba kati ndi wano mu nnyumba yakusatu kyaliwo okwo naye simanyi binaddirira naye binaaba bigaanye nga nzira e Uganda nga nsooka nfuna obujjanjabi naye nze amagezi gempa oyo omuwala agamba nti nnyazaala we yamuluga nze kyeŋŋamba sooka alabika addeko e Uganda amale okufuna obujjanjabi oba nange eno mu Buwarabu tosobola kubeerayo ng'oliko ekizibu n'ofuna mirembe abantu babeera bakulaba nga ggwe omukyamu naye nga tetoba na buzibu nange wentyo kadaamativi nange nsaba abawuliriza bampe ku magezi naye nange embeera si nnungi ekintu kijjira ddala tekitera kujja buli lunaku mu wiiki kiyinza okujjamu omulundi gumu naye ngenda okuzuuka nga mundira munnuma ekintu nange nakitambulira kadaamativi kyagaana naye ngaomusajja gwe nazaalamu omwana yeyantuusa ku ekyo ekizibu ekizibu kino mmaze nakyo kirabika emyaka 9 naye kadaamativi ekizibu ekintu kino kimmazeeko emirembe kinkyayisa buli muntu omuntu nankyawa nga sirina kyenkoze obufumbo bwennyini bwagaana nagezaako okutambulako nga kyogera nti bansindikira ekyo ekintu kimpase lwaki nakyawa omusajja bwe ye omusajja ye yasigala akyanjagala lwaki namukyawa nga kyogera amannya g'oyo gundi nga kiŋŋamba lwaki gwe wakyawa gundi erinnya sijja kulyogera wano egamba tolifuna musajja akuwasa paka ng'ozzeeyo ewa bbaawo ye yasigala akyakwagala naye kadaamativi nange nsaba bawuliriza bampe ku magezi nyinza kukola nti okuvuunuka ekizibu ekyo